embeera eriyeetya obulamu busanzwe tetubayo eno nga tukikwasaganya mu mpolampola webale kubeera mpozi nga ate otuliirawo omubiri webale kubeera nga ate otukwasaganya mu mpolampola. Embeera ekyatambula ddala bulungi nnyo. Nabagambye bwe baba bakuwangudde mu kalulu kkiriza oleme kufuna mpozi ate zetwandiise enkwagulo. Zetwandiise enkwagulo zireme kulya. Mbadde ndaba wano eno Government Chief Whip Anson Obua agamba nti okuwangulwa kwe mu Ajuri County yakwesigamiza ku invisible forces within the National Resistance Movement and called for weeding out and deeper check as to whether all commanders within NRM are firing in the same direction. Agamba nti okuwangulwako konna ye akwesigamiza ku maanyi agatalabibwa. Waliwo abeekwese mu bantu eyo kyabalina invisible hand, nti yakubibwa kye bayita invisible hand ye yamukuba chini ya ulizi. Abo ntegeera chini ya ulizi nemwegoloza ne bamusuula. Agamba nti beetaaga okwechekingamu okwekebera bagogole akiise weeding wano mu Luganda kye kitegeeza okukoola omuddo n'ogujja mu birime n'oyawula kasooli ku bisoolisooli ku sere ku mukonzikonzi byonna n'obeera ng'okola ki nga obikola. Now akkiriza era bw'ati azzeeyo ku mirimu gy'ekibiina. Agambye kadde ku mirimu gy'ekibiina abeere ng'akolera eyo. Gwate maama anaalaba afa bukalaga, anaalaba afa nkalaga. Mbadde ndaba wano video Seeka Kiti agamba nti ye tali contented oba kale yeewuunyizza nnyo speech ya Mwami Museveni ne CDF General Moses Kainerugaba bwe babadde bakuza olunaku lwa ttale 6 nga yeebuuza ddala abantu bano bali mu Uganda gye tulimu oba nga CDF akola statement nga agamba tannalaba ku kulonda kwabadde kwa mirembe ng'okulonda okwawedde tekubangawo mu Uganda yonna kasookedde tubangawo. Ne President Museveni yeebaza abantu okumulonda. Kati ye ng'abuuza yeebaza abantu kumulonda oba abadde yeebaza byabakama okumuwa akalulu. Seeka Kiti akoleeza ogutazikira. Seeka Kiti yeekolereza Jahannam naye ava oliawo bintu binaatereera mu mpolampola. Bijja okutereera tutegeere ki ekiriwo kati essaawa zino. N'olw'ensonga eyo maybe Sheikh Kiti ali omu ku bannaddiini abakoze eki abavuddeyo okubeera nga boogerera ku butabanguko obuli n'okutulugunya okuli mu bannayuganda kwe babakolako. Gwe munnaddiini wo agwawa mbalaba nga mukuba engalo nga bannaddiini bammwe bawagira abo abatuusa ku baganda bammwe ebikolobero nga tasobola kuvaayo n'agamba naye gundi kino kibakoze nedda twandibadde tukikola bwe tuti. Waliwo be nalabye abakoze statement babadde baani maama babadde bakamba noonye wano naye nga bagamba nti so many survivors of the post-elections regime brutally have confessed that the masked men in uniform who shot at them were not speaking any local language, a clear indicator that they have been outsourced. Kati wabaddewo ebitambula ebyogerwa bwe tugenda mu biseera bino ebyakalulu eggwanga lya Uganda oba gavumenti ya Uganda
baleta ba machineries muno mu Uganda. Lwaki? Bakimanyi bulungi nnyo oboolyawo UPDF erinza okutya okuba abantu baayo. Nakibagambyeko wali eri Amanya Mshega bwe yagambye nti tewali nsonga lwaki omwana osindika omwana wagenda tte omwana w'omuntu. Kati oboolyawo UPDF amanyi okupinga mukko. Kati ne baleeta abatali ba UPDF babajja mu West Africa ne be-exchanginga aba Uganda ne bagera ne bakuuma eri n'abeeri ne bajja eno. Kati bano bakaawonawo bagamba nti abantu abaatutuusaako obuvune n'abaatukuba amasasi baali teboogera wadde n'olulimi n'olumu olwa Uganda. Ne twebuuza baavaawa abo batoogera wadde ku Luganda? Kuba tukize tugaane wano ennimi tuzirina nnyingi amawanga tugalina mangi, naye oli bw'ayogera otegeerawo nti olwo alabika mu kyoli oba mulango oba mu Lugwala oba Muteeso. Ennimi zaffe muno mu Uganda wadde omuntu oba tolumanyi otegeera nti abava mu region bweti. Ne bagamba bano ababadde nga babakuba n'abatulugunya nga teboogera lulimi lwa wano. Abaffe baavaawa? Eki kibuzo kikulu nnyo. Baavaawa abajja okutta Abannayuganda? Abannayuganda beerwanako ddi? Abaffe abakulembeze baasalawo basaddaake abantu baabwe, ensi baagala eggwemu Abannayuganda baleete abalala babafuga babapangisa ensi yaffe? Kiki? Nzirayo ku bigambo bya Amanya Mshega nga ndabira ddala abantu nga Amanya Mshega baggwamu. Kati abalimu bonna batunuulidde nnyo nfunirawa, ndiirawa, neekuumidde ntya mu kifo. Kyova olaba nti kati ennaku zino osanze olutalo wakati wa NRM n'aba PLU. And by the way, this time the election battles tezibadde wakati wa opposition na ruling party. Babadde ruling party ne son of the ruling party nga be bayomba. Kyovudolaba nti bakabanda gye babadde nga aba PLU abakolera son of the ruling party nga tebakwatagana be NRM bagamba yotemuwa musuule. Era nga bwe kikolebwa bibaddewo. Presiding officer yabadde ewakisonga agamba kuba abantu bano badde ba communicating nga njagala kuwa reference ku kolonda kwabadde kubwa mayor obwa Kyengera Town Council nga kulaga nti returning officer or presiding officer ali ku katu bamuweereza amasimu ne messages ezimugamba nti tokole ensobi wokolera ensobi otula kutudde ku time bomb wokolera ensobi togenda situka woti egenda kubaluka waluse nga definitely taina kulangirira tasobola kulangirira opposition aina kulangirira we NRM okukakanya pressure eri bakamabe, not the pressure from the people or the voters. Obontegedde tuwebaza okubeera nga ate muzze mutugoberera mu mikutu gyaffe gya Facebook, X, Instagram, Blue Sky, gattako ne TikTok. Bassebo ne bannyabo abatambula ekiro n'emisana nga mutambula ne ssente, bassebo ne bannyabo abatambulira mu mbeera ey'okubeera nti temufaayo ku bigenda mu maaso. Abaana bakuba zipeeva baakomyewo, balina omuwala gwe baakubyawo ebwayise, abadde akolera bwayise ne bamukubira mu bitundu bya Kazaawo, baamukubye paka nakati akyabulidinga musaayi kuva mu nnyindo guvaawa. Muwala agudde mu kibinja ky'abavubuka 6. Duli tubadde tubawonyeeko lwaki? Nti deployment ebadde y'amaanyi nnyo nga tebasobola kuvaayo. Deployment ebadde y'amaanyi nnyo nga baagala kuzikiza kalulu kukola bibakola byonna nga deployment y'amaanyi. Abaana nga beekwese ng'osanga n'omuntu ng'ayogerera ku ssimu ye nga tewaliwo nsonga yonna emugaana. Naye w'owulirira bino abantu baakomyewo. Waliwo post gyendabye munnamawulire munnange Sudiru ya Ruhanga apostinze n'agamba Machete
Velding thugs moving on border smashed every window of the car and stole 25 million shillings in Chira yesterday. The owner of the car tried to make an alarm, but people did not understand what was going on because the thugs used less than 3 minutes to break into the car and take off. Someone knew she had money and she was trailing her because these were random thugs trying their luck. Nti mu bitundu by'ekira bakubye emotoka eno kika kya Vanguard ne bagikuba ne bajasaayasa yonna ne babbamu obukadde 25 kitegeeza baziba mulondoola nga bamanyi ne kyatwala na buzito ky'obukirimu. Yakubye enduulu neti yafunye kuyambibwa olw'ensonga mu bakikoze mu ddakiika 3 zokka nga bagenze. But all in all, poliisi ebeerawa? Kyagulanyi bw'aba alina gy'anaayita nga banguwa. Poliisi ekola ewa Kyagulanyi lwaki tevaayo nejja neetaasa Abanayuganda? Ono omuwala baamukubye gwe nkugamba ow'ebwayise akolera mu saloni ewebwayise, baamukubye ne bakuba ne yeerwanako yekka. N'awulira omusajja ng'agamba bw'aba balemeddeko mukuba ejjinja afe. Lwaki bagamba bakumba ejjinja afe? Ng'alwana akutta okugulu kw'omusajja eyabadde amubbye, omu ku bamubbye akukutta agulemeddeko. Omuyayi kyeyavudde amulinnya omugere n'asirika. Ebyo byonna bikolebwa ng'Abannayuganda balaba n'amaaso gati batambula. None of them asobola kugamba nti kantaase. Nga ne poliisi ekimanyi nti mu bitundu byawali bakubirawo abantu ne babatta, naye ng'etuuza obubina bwayo mu buofiisi bwayo ne babeera eyo. Bwe bawulira nti opposition agenda kugaba emifaliso bavaayo mangu, tajja gigaba. Naye nga gyagigabira mu malwaliro ate we wali bakyala baabwe gye bazaalira. They end up kuzaalira ku ttaka. That's why mufuna ebizibu abantu ne batabasaasira ne babamookinga bumookinzi. Tetugaana n'abalala bafuna ebizibu. Naye tewali agenda kumookinga muntu ng'ali astandinze wamu n'abanaku. Ndegwe okasita weraga nti togenda kukkiriza munaku kuyambibwa, kitegeere. They will stone you. Njagala kubeera nga mmaliza ne stories ez'enjawulo mu mpolampola, oba oli awo tugende tuwumuleko. Naye nga mbakubiriza abazadde okubeera nga mutwala abaana mu masomero badde basome. Omwana tewaliwo kirabo ky'ogenda kumuwa kisinga kusoma. Nze nno sigenda kunenya nnyo muzadde bw'abanga teyasoma, oba omusajja yenna nga tewasoma nga n'otaweerera mwana, sijja kukunenya. Naye kisinga okuluma nti ate abasajja bataweerera baana basomako era bayitako mu masomero, bamanyi n'omugaso gw'okusoma. Nate weekanga nga bataweerera baana, n'osanga omwavu ataasoma nga yali mu kufaabina n'omwana, omwana we atalisita abeeko kyasomako, kubanga ye ategedde obuzibu obutasoma bwe bumuluma bwe bumutawaanya. Naawe nno ekirabo kyogenda kuwa omwana wo. Muleme kudda mu byamugulira ttaka poloti muzimbira mayumba ajja gatunda kuba teyasoma. Tamanyi value education era tajja kumanya value ya money. Tajja na kumanya budde kina mangi ge wateekamu okubeera mpozi nga ate oba oli awo omusomesa. Police spokesperson Kituma Rusoke says police officers have continued to occupy the home of NUP Uganda President Bobi Wine since January 15th, citing national security reasons for a unspecified period. Rusoke added that Kyagulanyi has not committed any offense and that police would invite him to record a statement if they need arise. Nti mwami Kyagulanyi amaka ge poliisi ekyaliyo n'amagye lwa nsonga za byakwerinda y'ensonga lwaki poliisi ekyaliyo eyo. Naye mwami Kyagulanyi talina musango gwe yazzizza, wabula ajja kuyitibwa akole statement singa kinaaba kyetaagisizza. Ne weebuuza ate kinaaba kyetaagisizza kitya ng'ogambye omuntu talina musango? Ndowooza mu boogezi ba poliisi gwe musajja gwe mmanyi akyasinze okuvuluga
ate Lusoko ayitiridde mutye nnyo omusajja oli Fred Enanga yali musajja mugezi nnyo boy Lusoko avuyiza tetuwetaaga Kyagulanyi ate tokkiriza abantu bagenda wuwe talina musango ate tujja muyita akole statement emma bagambye wakawe si balakisi atuliyo lwa byakwerinda Kyagulanyi abamaka ge bagenda okutabankula eggwanga lino ebyokwerinda by'eggwanga lino oba ebibuuzo mu byebuuzenga bantu mu papiro okukola press conferences zino nga temusoose ku revisinga na kwebuuza bibuuzo bigenda kuva mu press conferences mutaddeyo naye mugenda kugamba abantu so singa obirivisinga noddamu n'orephrasing embeera paka lwe mutuuka ku kirimbo ekiri final ne mutuuka ku kirimbo ekiri final nze ne bankwasamu okwogerera poliisi muginkwaseemu nzije njogerere poliisi enseekankane oba muntegedde naye mmwe abasinga muli awo tebitegeerekeka but anyway ffe gye tulinze kiki ekinaddirira waliwo ka vidiyo kendabye nga Bobi Wine alinga eyafulumyemu olaba buno obusaalaba obubeera ku airport nga bulaga dipachi oba arrival mbulabyeko naye simanyi abadde ku kisaawe kyewaffe abadde ku kyeri aba yafulumye yayiseewa musajja yambuuza naye omusajja yeekwese ate bamunoonyeza ki lwaki abagamba nti talina musango abamuwangula lwaki ate balina nnyo konsaani nti lwaki yeekweka bwamugamba aveeyo akabanje ng'ebintu tebitegeerekeka ngamba wayi kankole ogw'amawulire gwentegeera bye sitegeera mbiveeko sigenda kubeera mpozi nga ate nsukka wano eno mbaagaliza munjagaliza nze Sula Ssenyonga mbere bulungi mweraba